bakomba naffe ab'ekibiina kye bayita wuma n'ekibiina ky'abakadde oba bayita ba legenti. Amawulire gano galina kufuluma nga 24 Novemba, naye amawulire basobola okuba ate nga bagasirikira olunaku olwajjo gasobodde okuba ate nga gazze mu mainstream oba mu mikutu egy'enjawulo. Amawulire gano gadde ga mukyala gwe bayita Fiina Mugerwa Masanyalaze n'omukyala gwe bayita Halima Namakula beerangidde ebisongovu naye nga biva ku ki? Sente za e-concert zisobodde okuba ate nga zikwata wansi ne waggulu. Byonna wabiwulyako ebya ssente okuvaako sayidi z'eggulu. Kati abakulu bano abawuma bali mu nteekateeka za ssente ne bapromota ab'enjawulo aba National Cultural Forum n'enteekateeka eyo. Kati olunaku lwali nga 24 Novemba. Gano ge mawulire agaliyo kati bano basobodde okuba ate nga batuwadde side of the story nga bwesobola okuba ate nga etambula. Wadde nga ebyali ku ssiini byonna tebasobola okuba ate nga babituwa, ne kati embeera basobodde okuba ate nga olunaku olwajja amawulire gazze mu mbeera eyo nga bwetambudde. Gosobodde okuba ate nga olabako aga Fiina Mugerwa Masanyalaze nga kyakola Halima Namakula. Halima Namakula ayina ekibiina ky'abakadde kyakulira mu ggwanga Uganda kye bayita ba legenti abakikubako, era nga ne muwuma ayinamu ekifo. Ate nga omukyala Fiina Mugerwa Masanyalaze naye ayinamu ekifo mu bannaffe abawuma nga bwe nakutegeeza akasente. Ayaya, sente ya covid eno bannange bw'oba tolina mizi eyinza okulaga ebitaliyo wadde n'akamu. Ne katandikire wano owulire Fiina Mugerwa Masanyalaze yabadde asabudde maama we baatabuse. Sooka owulire Fiina Mugerwa Masanyalaze ng'agamba nti yali ayagala kuba Halima Namakula. Wulira gwe obusungu. Feyawe Jeno Kayanja gye yabadde ampise nga bajja bawuzuuma ebyo bye balimu ebizibu byabwe ne balunywa ne Emma. Najja Jeno Kayanja abadde agenza oba kufuka. Najja nasanga omutani wa Kayanja abaddewo n'omwami omulala. Ne katandika okummanyiira musimayo hypocrite simanya bulijjo mweyoweza amvumira no bya e-concert. Ne mugamba madam, if you have a problem with you and Siso oba Ragadi zetoteka mbizibu byo. I'm a lead of artists. Weke nyini okimanyi. I mean e-concert for uma. Bumba mwine bizibu bya mutebinkwatako. Akakaza ako ne katuka ku extent kwata olugalo. Nesindika omutwe wabula Halima muwajetibwa nti Halima I was going to slap her to the fullest. Era Jeno Kayanja kyayogedde, thank you for the respect you've given her, but she has not respected herself. Bafegusinze omuyimbi Fiina Mugerwa Masanyalaze Halima Namakula namuzaala ono nno inakubeera mwana we naye teyatidde. Ne bino byonna biva ku ki? Sente za covid. Abayimbi bali basuubiziddwa okuba ate nga bafuna akasente ka e-concert. E-concert zibeera zibayita electronic online concerts ezibeera ku mikutu egy'enjawulo, emitimbagano, TV yonna. Kati bali balina okufuna akasente. Engabana kigambibwa nti engabana yasobodde okuba ate nga ebireeta. Maama Halima Namakula yayogera atya ku nsonga zino? Side of the story twagala kuba ate nga tugusalira Fiina Mugerwa Masanyalaze amuyise na Fiina Mugerwa Masanyalaze kamaliriza ensonga ze. Wulira Halima nze tammanyiira ate okuva n'olwaleero mukyayo obulamu bwange bwonna taddangamu okundaba ne wempise era saagala kuddamu mulaba mu bulamu bwange because she's owulidde sente. Ayaya, bw'oba toli mugumu ku mbeera eno Halima Namakula gwe owulyako eyayimba ekimbeewo. Fiina Mugerwa Masanyalaze oyinza okwebuuza ayimba nnyimba ki? Nyingi nnyo zesobola okuba ate ng'akuba n'akayimba kabbada yalimu. Halima Namakula wuuno ng'ayogera omwana w'obuwala kye yamukoze okumuswaza n'agambye ebyo byansi naye mbu yabadde agenda musabula maama n'omwana balwana. Kaakati ekibaddewo ekituufu kibadde nti tusisinkanye ku fairway. Nze mbadde nze ku fairway ku sisinkano gundi Emma. Kaakati bwe tusisinkanye ku fairway abadde ayogera ne Kayanja kati nga ne bagundi nabo balina okwogera ne Kayanja babalunywa. Kaakati bw'abadde ayogera Kayanja ayimuse n'agamba nti gundi wuuli wali Fiina nze ne nyimuka ninga kamubuuzeeko kuba nze byonna byabadde akola mbadde mbimanyi naye nga naye bw'agamba nti ye asobola okusleepinga ne devil if she wants something nange nsobola omutunuulira obutunuulizi nange nsobola okikola ne mutunuulira but I won't sleep with the devil that I won't do. Kaakati nenkola kino engendawo mbadde nakatukawo n'agamba nga tukyawa ffe munnange tuli baana bato nze ne mmanya
wakijje manyi wakijje ekigambo ekyo kireeta kuba nakiwandiikako somewhere naye nga saayogera nti obaani wabula nagavuga nti abaana abato kubanga bato kati n'agamba nze sagala kunteeka mu bintu nga bwemumanyi bwawogana sagala kunteeka mu bintu byammwe ne mugaa nti gundi ebintu tebabikuteeka mu buteesi. Wulira ensonga be tubadde tugamba nti bo baliko bulungiko olaba embeera eno esobodde okuba ate nga batuusa wano olaba abakulu muwuma bayinza okubeera mu ntalo zino ate ekiri wansoloza kiyinza kuba kitya. Maama Halima wuno akyayogera ensonga eza Fiina Mugerwa nga njogera mpola tebabikuteeka mu buteesi wayogera ku TV nze nagenda kwogera ku covid nayogera covid ye bannange sina kyesobola kwogerako natandika ogetinga lawudi natandika ogetinga nga mwami Kayanja taliiwo natandika ogenda lawudi ne mugati are you getting loud on me nenkimubuuza nze kubanga bw'otuuse wano kyosookeddeko ne muka naawe olina kyosookeddeko kati yeefuula nti nze nvudde buvinga omugu w'eddalu nenva eri nentandika okukola ki okumubuuza ebibuuzo no asase kuŋŋamba kigambo ekyo nemanya nti ampa gundi neŋŋamba nti ake kati onyambye tuyogerere ddala she's a hypocrite ye akimanyidde ekyokuddawo newessa n'omuntu naye nga deep inside you really don't care owulidde kati okuse mugati gundi lekeraawo okukola ki okubeera hypocrite lekeraawo okwefuula omuntu nti olumirirwa abantu. Owulidde ensonga za kutegeka bivulu ebya online engabana eyinza okuba yagaanamu wadde kati ninyo naye mu mbeera yonna olina okubeera omumativu wano nno ndowooza obumativu buganye. Halima Namakula yakikuba dda uno akyatubulya side of the story agamba nti ne Fiina Mugerwa yamuyisizaamu amaaso oba oliawo naye mmaze ne mugati Fiina lekeraawo owulidde nentambula nenfuluma kati avuddeyo lerereka kwe wandika kano akatadde ne kugundi afune abamulumirwako oba abamubuuzaako nti ati kino kiki kyakoze era nange muzzeemu ne mugamba nti kundi stop being a hypocrite because I hate it. Ezo nno ssente Bobi Wine yabagamba atya ye abayimbi bano sibijjukira bulungi naye nga alina obubaka bwe yabateerayo n'abategeeza kati balwanagana. Halima Namakula wuno ategeezezza abadde Fiina Mugerwa agenda mumusabula abamuwonyeza wabaddewo emmundu maybe nabibadde nkola damage control tewali damage yona gyenkoze senga obaddewo ndowooza okijjukira bulungi nnyo tewali kyembadde nkoze olowooza ebintu bino byonna saabimanya dda nabimanya dda naye nga tewali kintu kyonna kyenkoze kati damage control gyojjagiza wa mukyalo oyo ye yennyini kubanga senga bali tebabaddewo ne batusanga nga tulwana bulwanyi baniga tulwanira Jeno Kayanja kuba tebanditegedde kikitulwanya owulidde and I was ready to throw punches zomanyi abantu bagenda ne ba mistaking olwokubanga banda bandi mukazi mukulu nekuuma n'ekitiibwa kati they don't know nti I can throw punches nze gwolaba netugwa wali era twandiguddewo naye owulidde naye kakati akireese ku forum oba muntu ategeera yandibadde agamba kankimuwandikire kino ekigambo kintu kino kireke mu forum kufuna sympathy ayagala afune sympathy buli muntu akiyingiremu. Aya basi zezo nno ssente kyekola abantu mu covid wabula Halima Namakula ategeeza nange Fiina Mugerwa simwetaaga wadde n'akamu lwaki embeera etuuka wano muze yaggula ebivulu era naakola ki agenda kunzita talina kyagenda kunzita okujjako okunoonyereza kamoono ne wano kamoono ne wali kamoono anyonooni bannange bifunga sina mitinga Fiina nali siriiwo nali wendi owulidde naye sijja kuddaawo noonye damage control mwana wange sina damage control gwengenda kuyiiya kati gwe kyoba okola yogera naye oba yayagala kugira damage control yayo abamukola kampoganidde kayogera waggulu ne kabuuza nti gundi are you shouting at me nga kogerera waggulu nze nabannange egera bwomumanyi bwayogera oluusi ngaayogera waggulu nze bannange mundeke nina stress wange omanyi bwabeera ne stress woyo gwayogera buli kaseera no olwaleero nakinsanzeeko era akatwe nkasindiseeri gundi oba sifuna na microfinance money it's okay ndowooza oziwulidde zengaba n'ezo ssente zebaweereza sente za covid mu mbeera nga bweri Abannayuganda bangi bali mu malwaliro obuyambi tebabufuna abayimbi b'eggwanga Halima Namakula ne Fiina Mugerwa masannyalaze ttiimu ya Halima Namakula nayo tebadde nnyangu ekyatabuse
Fiina masannyalaze n'ekyakukomyawo okuteeka ku kakiiko k'abayimbi simanyi akayimbi k'abayimbi akakiiko k'abayimbi toyina yadde oluyimba olw'amakulu mu nsi muno toyina Fiina masannyalaze n'oyimba tewempanga bampisudde tewempanga bampasudde bankutudde gwe nafuna simanyi akoze atya ne wetuuma Shakira we Uganda gwe omukazi omukadde wenna ne ogeze wa president naye okunyirira kwalema olyawo vedevede mbu naawe oli ku kakiiko uma simanyi biki simanyi yuna simanyi bye biki ani yaswaza ekitongole ky'abayimbi okuteekako Fiina masannyalaze ani yaswaza akakiiko k'abayimbi okuteekako Fiina masannyalaze va ku maama Halima Namakula tuula Halima nze tammanyiira ate okuva n'olwaleero mukyayo obulamu bwange bwonna taddangamu okundaba ne wempise era saagala kuddamu mulaba mu bulamu bwange because she's